Essula 13. Awo abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabulira mu mukono gw'Abafirisuuti emyaka 4. Era waaliwo omusajja ow'e Zola ow'ekika ky'Abadaani erinnya lye Manowa, ne mukazi we yali mugumba n'atazaala. Malayika wa Mukama n'alabikira omukazi n'amugamba nti, "Laba nno oli mugumba so tozaala, naye oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi. Kale nno weekuume nkwegayiridde oleme okunywanga ku mwenge newaakubadde ekitamiiza, so tolyanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu. Kubanga laba oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi. So akamwano tekayitanga ku mutwe gwe, kubanga omwana aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto, era y'alitanula okulokola Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti." Awo omukazi n'alyoka ajja n'abuulira bba ng'ayogera nti, "Omusajja wa Katonda azze gye ndi, n'amaaso ge gabadde ng'amaaso ga malayika oyo owa Katonda, ag'entiisa ennyingi, so simubuuzizza gy'avudde, so n'atambuulira linnya lye. Naye n'aŋŋamba nti, laba oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi. Ne kaakano tonywanga ku mwenge newaakubadde ekitamiiza, so tolyanga ku kintu ekitali kirongoofu, kubanga omwana aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto okutuusa ku lunaku olw'okufa kwe." Awo Manowa n'alyoka yeegayirira Mukama n'ayogera nti, "Ayi Mukama, nkwegayirira, omusajja wa Katonda gwe watuma ajje gye tuli olwokubiri atuyigirize bwe tulikola omwana agenda okuzaalibwa." Katonda n'awulira eddoboozi lya Manowa. Malayika wa Katonda n'ajjira omukazi olwokubiri bwe yali atudde mu nnimiro, naye Manowa bba teyali naye. Omukazi n'ayanguwa n'adduka n'abuulira bba n'amugamba nti, "Laba omusajja ndabikidde eyanjijira olulala." Manowa n'agolokoka n'agoberera mukazi we, n'ajja eri omusajja n'amugamba nti, "Ggwe oli omusajja yayogera n'omukazi?" N'agamba nti, "Nze wuuno." Manowa n'agamba nti, "Kale nno ebigambo byo bituukirire, omwana alifaanana atya? N'omulimu gwe guliba ki?" Malayika wa Mukama n'agamba Manowa nti, "Byonna bye nabuulira omukazi abyekuumenga. Talyanga ku kintu ekiva ku muzabbibu, so tanywanga mwenge newaakubadde ekitamiiza, so talyanga kintu kyonna ekitali kirongoofu. Byonna bye namulagira abikwatenga." Manowa n'agamba malayika wa Mukama nti, "Nkwegayirira, tukulwiseewo tukuteekereteekere omwana gw'embuzi." Malayika wa Mukama n'agamba Manowa nti, "Newaakubadde ng'onondwisaawo, sijja kulya ku mmere yo, era bw'oyagala okuteekateeka ekiweebwayo ekyokebwa, kikugwanira okukiwa Mukama." Kubanga Manowa yali tamanyi nga ye malayika wa Mukama. Manowa n'agamba malayika wa Mukama nti, "Erinnya lyo ggwani? Ebigambo byo bwe birituukirira tulyoke tukuwe ekitiibwa." Malayika wa Mukama n'amugamba nti, "Obuuliza ki erinnya lyange, kubanga lya kitalo?" Awo Manowa n'addira omwana gw'embuzi wamu n'ekiweebwayo eky'obutta n'akiweerayo ku jjinja eri Mukama, ne malayika n'akola eby'ekitalo, Manowa ne mukazi we nga bamutunuulira. Kubanga olwatuuka omuliro bwe gwava ku kyoto ne gulinnya mu ggulu, malayika wa Mukama n'ayambukira mu muliro ogw'oku kyoto. Manowa ne mukazi we nga bamutunuulira ne bavunnama amaaso gaabwe. Naye malayika wa Mukama n'atalabikira nate Manowa newaakubadde mukazi we. Awo Manowa n'alyoka amanya nga ye malayika wa Mukama. Manowa n'agamba mukazi we nti, "Tetuuleme kufa kubanga tulabye Katonda." Naye mukazi we n'amugamba nti, "Obanga Mukama abadde ayagala okututta, teyandikkirizza ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta eri omukono gwaffe. So teyanditulaze ebigambo ebyo byonna, so teyanditubuulidde mu biro bino ebigambo ebiri bwe bityo." Omukazi n'azaala omwana wabulenzi n'amutuuma erinnya Samusooni. Omwana n'akula